I went to school. Toyo mu ku bantu betuyinza okugamba nti baddeyo babanje fees za. Kituufu. Kyenjagala tutunulire Ronnie Maka wasoze oti. Ndi bulungi. Nabadde nange okukeera kuntawanyiza leero na dijjo nabadde ne mikwano gyange manyi Premier League yazzeemu so kati tubadde nabadde mu kuzunga nnyo nagenzeko eruziro okulaba ku basibe nazunzeko ewasemwogero okumuggyemu akasente nabalidde mu jimu ku Afro Park kakati jimu manyi badde nduddo jiku akafoka fawe Salama Road awo kalina Nimu Road abo bakafoka bakaita Silverback tubeerawo yanema makindi egundi waliwo akafaka amaanya tubeerawo yanema ebyaddala era abasajja abo batumiddeko etwabadde nabo jjo mwenna bagiribati bawumalu mwenna etwabadde nabo ku Silverback muli bakabi neero nkedde kati kyenjagala twogereko olwaleero n'ensi etuwulira art industry alien skin omwaka bukyanga gutandika is the most talked about artist kikirize kigaani ekyo tekiriko kubuuza alien skin nga bwe tumanyi nti abantu abanyigirizibwa gye bayita struggle oba politics wa struggle yajja mu ndongo kituufu politics wa struggle yajja mu ndongo atya naye bw'omala okwogera statement gy'okoze nogattako alien ate tebikwatagana mpulidde bangi abakyogera naye tebikwatagana Ronnie Maka atulaba ku Bukedde TV1 ekyenkya kya weekend kyogezaako okugamba mbu alien skin tali mu maanyi ga struggle amaanyi ga struggle mwegali naye ye nga ye tavangayo n'agamba nti ndi part of the struggle oba n'akola ekintu kyonna ekiraga nti ali part of the struggle otegera kyegamba ng'ayimba ennyimba za Bobi Wine maama ng'ajja agamba nti wa ghetto abayimba ennyimba za Bobi Wine mbakubuulire ekya ghetto kiri okay naye si buli wa ghetto nti ali ku struggle naye wakubadde nti mindset zaffe kitegeeza oli tunyigirizibwa naye kyembadde gamba kyekino nti tannakola nnyo bintu biraga nti ali wamu n'omuntu wa bulijjo oba ali wamu n'omuntu wa wansi tannayogera nnyo bigambo byogamba nti wanaalumirirwa omuntu wa bulijjo tannakola nnyo bikolwa biraga nti alumirirwa omuntu wa bulijjo naye omuntu wa bulijjo bwe yamulaba yalabanga y'omu ku ffe olw'endabika ye olwa brand ye neeyo gy'ava oba neebyo gy'akiikirira mu ghetto nene byakola byebyo ogenda okumulaba adduukiridde kiriva gye adduukiridde Rokijanti adduukiridde Gundi ate ayinza okikola naye nga gwe tomanyi kigendererwa struggle kwe kulumirirwa omuntu ali mu mbeera embi ng'oyagala change ejje gye bayita struggle naye gwe bw'oŋŋamba nti bwe kutuma mpaayo ebintu byonna byomanyi alien bye yali akoze byonna by'owulidde ng'ayogera bu video bwe yakakola okuva bwe yajja ku TikTok obulaga nti ddala alumirirwa omuntu oba wa struggle okitegera kyegamba ayinza okukikola ng'ayagala butamu tumwesibako era bw'akikugamba era abamutuufu nti abantu ba struggle bamwesibako bw'akikugamba lwaki nti struggle nabo tobanenya banoonya omuntu abafaanana gwe balowooza kyo nalabika ye waffe bw'oba tovuddeyo n'obeegaana nga bakuwagira tegera kyegamba kati kiri kye twali twogera wano naawe bwe twakugamba nti tasobola kukomaaninga ghetto nga talina ki kamukulu w'emagere takisoboka ye naagera neyepanka n'agamba yasobola neffe twayogerera wa byonna twamulagula ebisinga byonna bituukiridde kuba n'ekyokulumba omukulembeze era twakyogerera tumugamba okugwakwe kasitana asinya kulumba omukulembeze ng'awedde kitegeddeko nti agenda kuyimba ku birthday ya President Yoweri Kaguta Museveni ey'emyaka 79 nga 8 kololo asobola ogenda n'ayimba kuba tajjabeerayo yekka wajjabeeyo n'abayimbi abalala lwaki temuyinza mukomerera yekka ajja kugamba nti spice abalala baatulagadda nti bo gye bagweri ye yabalaga nti agwawa nti waffe omanyi kati Simon njagala nkuwa ekintu kino olowooza waki Spice Dana lwe yavaayo n'agenda n'ayimba wajje n'omuwozi waki abantu bamulumba nnyo lwaki yali yavaayo dda n'abalaga nti nze ndi part of magere nga n'ewaka agendayo mu nnyumba atuuka ebifaananyi tagendangako ku kitebe yalaga dda sayidi tajjangako ku kitebe kyokka ate bashiba boy bagenda ne bayimba tebabalumba tebalagangako sayidi kati abasinga ekyo kye batamanyi nti alien wabagambye nti nze madde sinnalumbawo kamwokya madde sinnakolako kino kitegeeza sinnabakulaga sayidi naye ate tujjukira mu kulanga ekivvulu kye yakozesa nnyo obutambi obujingiriro bwa Bobi Wine ngalaga nti Bobi Wine akomaaninze ki gete gyemuwagire Ronnie Maka njagala tusooke tujje ensonga eno ku alien nga alien tutunuulire ku maanyi g'abantu
kyegategeeza mu ndongo. Teweetaaga music mulungi, weetaaga maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu oluusi baba tulimba. Kati tupimira ku kyamaanyi g'abantu mu music industry. Ebiseera ebisinga tupimira ku bivulu, ne tupimira ku byolagawo, ne tupimira ku hits, naye ate amaanyi g'abantu tuba tugisazeewo gapimira ku bivulu, oluusi tufuna figures enkyamu. Because ebivulu oyo naye politics mulala obimanyi. Nti oluusi basobola tulaga ekifaananyi wano bye tulipooti. Tibanango omyeyo yakubye ekisaawe kyabulidde. Naye nga kirebadde yakunya abantu benge tatukunya. Naye nga ffe amazima tuba tugamanya bagenze mu bivulu naye tuba babeera ne emabega nga tunywa kunywa bwaffe mpola mpola. Gwe nawe ng'ebyokubala obimanyi nti tuba tubimanyi nti wano tuzanya n'omupiira ne gukola ki? Ne guggwa. Naye ate ripooti ne zifuluma nti omusajja yakikubye ne kibooga. Tubimanyi wano reports zebaze balaga ebivulu kati ne batandika tulaga oluusi ne bolaba ku internet nga waliwo ebifaananyi bye batambuza eby'ekivulu ekyayitako emyaka 5 emabega naye ng'oli agamba akikubye nekibooga. Ronnie Mako gambye amaanyi g'abantu gapima bw'oba oli muyimbi galina okubeerako wegayimiridde nga bwe tulaba mu politics nti omuntu alina obeerako n'ensonga zayimiriddeko nti nzimbye amaanyi gange nga zimbidde kuyimirira ku nsonga eno n'eno era nzinywereddeko abantu ne bakugoberera. Obeera nga agaa nti abantu bo basiru bagoberera bugoberezi forever and ever. Walina obeerawo ensonga ezeetongodde ate n'oziyimirirako. Kati mu ndongo ekisooka walina obeerawo endongo. Otukakase nti bakwagalako ki ekirala nga tewali ndongo because oba oli muyimbi ng'ogamba okakase oli muyimbi wa nina amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu bayimiridde ku ki? Gasimbye ku ki? Tiyanga mulo waali waffe n'akola sho ne mugaana okgenda. Kati nga yanga mulo gw'oyogerako. Yanga mulo alina ennyimba. Era ajja kugamba nze nakubako hiiti eno n'eno. Kitegeeza amaanyi gange gayimiridde wano. Kati bw'otunuulira abayimbi abamu nga training n'ogamba nti w'amaanyi nedda. Ensonga eri bweti wali abantu abatraining tubamanyi kubukedde wano tubazimbye wano bukedde olupapula nga talina wadde n'oluyimba naye nga kati Bad Black amaanyi gali n'ogamanyi ngamanyi alina ennyimba mmeka alina wadde luyimba kati bwe nkubuuza amaanyi ge gasimbyewa galina obeerako we gasimbye atuwe mulamu oyaga otegeera kati kale Bad Black mugamba ateeke ekivulu tumusasulire omulaba anti oyagala kugamba amaanyi ge tubadde ku Twitter wano Bashira Gashumba ne batraininga wiiki namba naye kyogandi Shira Gashumba asinga bachoze ni beki bonna amaanyi. Kati kyanjawulo osega kyegamba kati bagala tegeeza Ronnie Maka ekyange kyenjagala ekyo ekyagundi kisoko veeyo olaba nga we tuli mu kugamba nti amaanyi g'abantu galemesa Ronald Mayinja, amaanyi g'abantu gagoba kusaasira mu kuyimba, amaanyi g'abantu gasindika Bebekulu mu kuyimba buyimbi kati mu comedy store. Ti Big I ye akugamba nti amaanyi g'abantu nagalaba. Alien Skin tugambye amaanyi g'abantu ge gamuwanise. Era saawe no tuli mu kugamba amaanyi g'abantu nti gali mu kumussa. Ne nkubuuza nti wemba muyimbi okuyimba n'amaanyi g'abantu kiriwa kye neetaaga. Wetaaga kubeera ku side y'abantu. Wekyogamba amaanyi wakuba ekigambo ekyo simanyi lwaki Saimu kiremedde. Amaanyi galina obaako we gasimbye lwaki nkugamba bwentyo. Gwogenda kukola ekintu kyekimu ne Kamiliyoni akikole. Gwe bakukyawe n'okugwogwe. Ye bamukyawemu Katonda asigale ng'ayimiridde. Kitegeeza amaanyi waliwo egande gasimbye gwe wootaasimbye. Kati oba oli muyimbi kakasa nti amaanyi g'omuyimbi gatandikira mu nnyimba zisimbyewo nnyimba zo. Zina we zinywedde such that what happens to you so happening ku mimbi omulala gwe n'ogwira ddala ate oli n'asigalawo ng'ayimiridde nga olaba Bebekulu babakubye ne babakuba ne balemeddewo kubanga ennyimba zaabwe zikola ki zasimba. Kati bw'oba oyogera amaanyi mbajagala specifying naye ensonga eri bweti omuyimbi eno olina kubeera ng'oli ku sayidi y'abantu oba owagira byabufuzi oba toli mu sayidi ya byabufuzi kulaga nti oli wamu nabo. Because omuyimbi twaliwo nenkugamba nti omuyimbi abawagizi bamu owuninga bakeera ku makya ne bakuteeka mu ssente n'emmotoka gy'ovuze bakkiriza bye bagigulidde n'olugoye lw'oyambadde bo bakkiriza bye balukugulidde. Kati mu ngeri yonna babaagala balaga nti oli ku sayidi yaabwe kyekyokka. Ronnie Mako bana audience tutabula ne tulemu okutegeera nti ono because nze wenva oyinza okuva mu ghetto naye nga siri wa struggle, nyinza okwagala Bobi Wine naye nga siri wa nope nti nga bitubuzaabo nti kyekyo kyegambye nti olina kulaga nti oli ku sayidi y'abantu akuwa ekyokulabirako. Tomanyiyo bantu nga bali mu NRM oba bawagira gavumenti eriko naye nga tebabavuma ng'ewabeerawo ensonga egenda mu maaso mu ggwanga ng'ogyogerako Saimu omanyi okubeera ng'oli ku kitundu bakumanyi Saimu nga gwe watugamba ebeera ghetto yo gy'obeeramu eri ne wabeerawo ekintu ekyapeninga mu kitundu mw'obeera naye n'ojja wano tokyogerako bugamba buli kimu kiri okay Uganda eyo okay bagamba naye ono omusajja talaba bye tuyitamu wadde owagira bali senga ovaayo n'olaga nti banne kino kikyamu kino mukitereeze batamanya. Tetuli mu kuteeka
politics mu ndongo endongo tesobola kuyimirira yoka without bibozi byammwe bino bye mulimu kuteeka kwa alien skin. Kati okimakinga clear kino tutunye kale Kyagulanyi Bobi Wine abayimbi babadde supporting ku bivulu bya abadde abeera clear ng'akugamba Omuyimbi njagala ndabe pages za Facebook diro yimirira n'abantu era njukira yakyogera ku Fikfa Maker n'agamba Omuyimbi abadde atero posting ebintu bigenda maaso mu abantu bafudde abantu babakoze bwe bati n'abyogerako kati n'okujja najja ne ku show naye ng'ate tetumanyi naye aftermath za show azitegeera naye kyegamba kye kino tetumanyi Fikfa Maker mu byabo bufuzi tetumumanyi n'engeri akasolo gye kamunyiganyigamu n'okukola kiki lwa mukulu kujja naye kyegamba ndi kino nti ye yamugamba at least kale tukusiima nti olazeeko nti oli ku saidi y'abantu kyetwagala so sigamba nti no nze mpagira eno mpagira ono jasiragako nti oli wamu n'abantu because abantu bwe bakuteekamu ssente abantu baku-owninga. Alien skin wiki eno enagimazeeko ali bw'ati alumbye magere akoze ki ye kennyini woyogera n'abantu bagamba omusajja talumbangako Bobi Wine naye kennyini yagamba nti Bobi mwagala ng'omuntu naye nange ndi mpologoma kufa ngoni sikolerangako ku luyimba ku Firebase tempangako wadde kolabo munzijeeko embwa zammwe. Where does this leave him? Kubanda bakakati ne shows batandise okuzisazaamu South Africa bagisazaamu abantu abali bamutimba ku taxi ku border bali mu bifunyulirako kyenkugamba nti alien skin abadde ku maanyi g'abantu nti neetaaga maanyi g'abantu okugaggawala nga alien skin wabadde mu mwezi gumu ebiri. Ensonga eri bweti asobola okukola byonna byakoze teyatera byogera wano oluusi ne batugamba nti oluusi tuyisaawo omukulu tumuyimusaayimusa nnyo naye ensonga eri bweti byonna osobola obbikola ososalawo n'okola choices nga ggwe alien skin obanga ggwe omuyimbi omulala teri yakuleeta gwe yeezala manya sifa abakuzaala sifa abakuleeta mu ndongo naye amannya agamu oba olina okwegendereza nga gateeka mu statement zo kati erinnya lya Bobi Wine oyagala toyagala oba olina point gy'oyagala oyisaawo noonya engeri gy'olyewala kubanga ddyo liriko amasannyalaze gaalyo liriko kotsi zaalyo gajja kukuba nga yagirumbye kuluna alien skin okulaba nga agitwala nga ekitundu ekimu kiri ku saidi ya alien skin ekitundu kyewalabye ekyabaddeyo yandibanga kyabadde kisiikirize lwaki nkugamba bwentyo kulaba ze nalaba wano Leila Kayondo ng'ayimiridde mu alien skin neŋŋamba abamawulire be nali nabo ne bagamba Leila obuleira bw'aba asobola oyimya mu alien skin aye n'amulaga nkusobola ssebo kitegeeza tagezaako okweyimba muntu omulala omuneneko nga bano Bakyagulanyi Alien tageza babebekulu tageza omanyi wakigamba bwentyo senga Alien abadde alina endongo yo teriiwo endongo teriiwo senga abadde alina endongo nga bamwagalako ndongo endongo maanyi kyovula nti abantu abamu abayimirira mu Bobi Wine webayira mu kisenge n'ogiwuliriza abantu abamu abayimirira mu Bobi Wine kati nga bakenzo balabe bayimirira mu Bobi Wine babakuba ne batagenda tikenzo endongo weeri nawe endongo tega kyegamba endongo manyi ye mwa identify tikenzo bo mwaka batomwagala ojja kuba jubilation kati ensonga kimekinga sipo kiriwe kiti alien skin mu Uganda essaawa eno mu music industry alinga bolaba mu kisaawe omuzanyi adduka ennyo athleting adduka nnyo mu kisaawe nenga talina tare nga desire exceeds the ability adduka n'ayisa omupiira mwene muntu n'olyanga adduka nnyo n'ayisa omupiira agenze ku goolo eri naye omupiira agulese wano agenze ku goolo mwene mubwa mukimanyi tagenda teeba kubanga kyalina oteebesa akirese obali alien skin erinnya ddyo nga lyayitawo dda lyagenda liri eri naye omupiira y'endongo yaguleka eno mabega naye alien skin talina kyafiirwa mu ndongo eno kati tasobola kuteeba omupiira yaguleka alina okudde fe mawulire tuba tukulaba nti gwolimba togenda teeba olina okudda omupiira ogulese eno waliwo abazannyi abatambula n'omupiira gwabwe nga erinnya lyambuka ne music wayambuka abo omanya era polisi tubalaba ntulowooza nti oba bali underrated kati ngaabo abaana ba B2C obalaba nti batambula ne brand yaabwe bajazimini ati nkubuli endongo emwemi bagulunedi batekayo ebintu naye ng'endongo weeri yazimini kyogamba endongo teriiwo nedda mbadde njogera ku B2C taimo bw'oli otama nedda sebu
bogera ate njogera ku bitusi nti bo batambula n'endongo yaabwe nti bakuuma brand bakuuma omutindo teyo naku ogenda balaba mawulire nti brand bagizimbidde controversy mawulire lugambo palapase nedda bazimbira ku ndongo kitegeeza we baba ali wano n'endongo ebawe we bazimbye bwe bati n'endongo ebezimbe waliwo ne bana abazimbe nnyo bo ba mawulire mukka ngaba mawulire nga temuli kinyu alien skin bwabadde alien skin yadduka erinnya ne lyambuka naye omupira yaguleka mabega tasobola kuteeba ekituufu abadde alina kukicontaining atya fe twali wano ne tumugamba ojjukira waleeta issue ya bato nongaba akole bato ya palaso ne alien ne nkugamba tekisoboka kuba mu minzaani te balance oba olese muwogo kuuna ine endongo ono talina ne baŋŋamba olimba alien ine ennyimba 50 ne mbagamba mwabamanyi tewali ndongo so oba oli muyimbi byonna bigenda kutuukako so wagira byowagira naye ekinyusi ekikwa identifying ndongo buli woolaba ng'endongo nnafu oba ntono naye ng'erinnya ddene fe tuba tukimanyi tolina lugendo kanku ekyokulabirako omwaka oguwedde nze olimbalanga olwansingira song of the year lwali lwa alimpa Ronald lusuku lwa seminti kati kyogamba alien skin ayinayo oluyimba olwenkana olwa lusuku lwa seminti kati bwolaba in fact talina luyimba wadde lugezaako kutuuka koota ya husband material ate saagala okivuge bwoti ati nkubulidde husband material linyonyola abantu bategeera luyimba anyway alien skin si victim wa bagaya abazanya ebyobufuzi ku social media ebyobufuzi tabisobola ebyobufuzi byetaaga muntu ng'ayimiridde babitex boolaba babajjo abakuteeka nokakuteekinga n'ogweri ate kati abitex ye muleke lwaki abitex ayina emirandira ayimiridde mu Uganda wano tewali muntu ayina atwa bivulu kusinga abitex taliyo ne bw'onooba noonyereza kabeere bajjo kyaliwo tasobola kukola kivulu nga talina abitex wano because yabala lero kajinda olaba engeri sente ze yateeka mu pisiralisa ono Serena Bata video ezo ze yakola n'ennyimba nga simu tewali mudonga asobola zikola puwa kivulu kukwata n'ateeka sente ze ate ogwo mutima mulala ogwo mutima mulungi era abantu bonna bali beebuuza ati abitex ku keeke tali akola atya bw'ati ekya keeke siyina bukakafu naye kyebadde gaba kye kino nti teriyo mu Uganda mutegesi wa bivulu alina ati wa bivulu kusinga abitex kyovala babajjo bwe batuuka otegeka ebivulu balina omuyita jangu kabeere balamu n'omutegeka bayimirira wano era obwongo bw'ebivulu so kati abitex yalina wayimiridde emirandira so kyetufe kyetugamba leero nti ffe tokyatutiisatiisa nakwepika tujja kujjanga wano ku TV tukugambe nti ddayo okufuna ekinyusi ddayo okola ekituufu twali wano nga tuva mu kivulu kya alien nkugamba nti ddayo okola endongo kyekinyusi alien skin we yeetonda asobola okufuuka omuganzi okuddamu okufuuka omuganzi nga bw'abadde anti kati ekizibu erinnya lye yazannyiddeko erya Bobi Wine kyekirwadde ate era yamuvumula nti ono bwe buzibu Bobi Wine ate era yamuwonya ekitakyasooboka because indirectly Bobi Wine ne team bamudisowninze after sarcastically kubanga yeetonda nti enkwatyo ngitwala ku one love never negamba ate tetubimanyiiko kitegeeza agambye anti kati abasinga beerabira ku bantu bano Bobi Wine omulabira mu politics naye Bobi Wine wa ndongo music industry waliyo ebintu ebifugirayo ego kwepanka luzimbo swaga kulaga nti oli wakabi kati ono omukulu be bakabejja baabyo babimanyi era bw'oba okukola ekintu kyonna kirimu ezzalawo abakirabye dda nti gweoyagala kuzalawa kati alien statement zonna zeyafulumya zaali ziraga nti ye azalayi kati ye rasita aba yapiikinze dda Kyagulanyi aba yapiikinze dda nti ono muki kati bw'okulaze nti oli muzalayi ategera gwe teweetaaga buyambi bwe tagenda kunyega agenda kudda ebbali bwadda ebbali nga bakusabula kubanga ye yakuvumula senga avayo n'ayogera nti omwana oyo mumukole bwe muti kimala kati agenda sirika bwe kye ate nkubuulira mazima twali wano era kimugamba nti lunaku lw'olirumba wali lwoyitegera nti eriyo switch ejjako amataala gonna and we losing bayimbi abakabi mu politics oyo w'ekidongo Ronald Mayinja kusaasira musajja wange King Michael musajja wange Big Eye alien skin mumugasseeko tetuli mu kuluzinga bayimbi abakabi mu mbeera eno ya politics owa ate oyogera bw'otyo nze ndowooza oluusi oba owayiriza politics abantu abamu balina bizibu byabwe birala fene tulowooza nti politics yabasudde tegera kyegamba nti kati
ogenda kungamba nti bannayuganda politics yasudde mayinja, politics yasudde bigai, politics yasudde King Michael. Kyogamba nti King Michael okunafuwakwe anafuyirwa politics nga ze tunonyeze tukole okunonyeza Michael yanafuwa mwaka ki Kyagulanyi yali azze tukole okunonyereza. Otega kyegamba abantu abalina bizibu byabwe ate abalala chances ziba zagwako akadde kabaka ayitako because mu music industry chance ne time bitambulira wamu bitambule ebi kati buli wokwesa chances mu kaseera akakyamu tezikola nga bwogamba nti omuyimbi abadde yamala emyaka 5 yebase azuukuse kati agamba ngenda fulumya olimba buli mwezi time yayita kati chances zozikozesa naye tezigenda kukola because time yayita bannayuganda tebagamba mukisa gwa kubiri basobola okugaba mu mbeera nga zanjawulo basobola okugaba nekyegamba nti oluusi twekwasa politics abayimbi abamu balina ensobi ezaabwe abalala banafu bunafu abalala bali lazy but that's good examples zenkwadde zonna are victims of politics oyo alien skin gwaguddemu alien skin kikye kirala alien skin kikye kankuwa kyokulabirako alien skin alitalabikidde nnyo mu byabufuzi byamazima twakyogera ne wano tabatalabikidde nnyo mu byabufuzi ensobi ye eryemu manyi kati Simon ekigambo ky'ebyobufuzi tulina engeri tukikozesa ne mu ndongo twagala kugamba beera ku saidi y'abantu tekitegeeza kubeera mu byabufuzi oyinza obutakuwagira naye nga ekibi nkyogera nga kibi naye twali mu covid nga bagamba omuntu gaba kawunga gaba ku muceere tekigamba tuwe kawunga shiba yagaba saagala oyogere byalo abatagaba kati akalutalo wakalyako lutalo yagaba yaleta mmere okuva egundi okuva eruwero sebo jime yali akawunga kalutalo tugenda mukumulako nina ensonga endala 3 zetugenda okwogerako ne musajja wange Ronnie Mark tukyali mu nsonga muganda wange ez'ebyobufuzi zawanguza dabbato ya Sindi bamulabanga ow'emagere mumuwanise waggulu eri kireva gye yakomyewo leka tuwumulemuko tugenda kukomawo yo amanya n'eddoboozi bampita wingi kirona olinga nsinzidde wano kata ndi mulaba program ekinca kya weekend ku Bukedde TV ekikuweerezebwa mu mwana muwala fina zawedde sami omunene w'ekibuga ne MC Maswankuli wa mukaaga okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya mpaka ssaawa ezi ssaawa 3 programu eyo enyumira nnyo era sigiva kuva mukaaga kwembeera tumirako mukyala wange gwe bayita Juliet nti nkwagala nnyo. Happy birthday, heroine. Malaysia heroine Destiny. Today God has added you 1 year. We are so happy and so grateful to God for your life, for everything. We pray that God continues protecting you. We wish you all the best, wishing you a very happiest birthday. Happy +1 today. Greetings, best wishes from mom, sisters, cousin sisters, auntie and uncles. We love you so much. Thank you, Bukedde, for this opportunity. Thank you. Abasajja b'ennaku zino bwakusanga ng'omwana omunaaza Namirembe omuloga Robina abakazi baliisa abasajja ebintu abakazi muloga abasajja sala kukkiririza mukyala na mwami ali eyo
nti muteredde lwa ddagala never eddagala libeera ku nsiko libeera mu ttale lwaki tulowooza nti no eddagala oba ngambe eddagala eriri ku muntu olwo ddagala naye eddagala eriwonya omuntu olwo si ddagala kubanga batuwa eddagala oluusi erya habo eriwonya omuntu okunywa omwenge Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Lulirwe watambula malusu ganjika mirembe jambula wakuba chikubu bigere kutaka wabula chonna chiwakola tosubwa nga nkulaga ebimu ku ebyo bye twatemyetemye mu mukolo gwa Evelyn omwana omweru omuzungu ne pasita we okimanyi nti no eyo haga gye walabye mu kidaala ye yali esoose bagambe nti yeyo haga gye yasookera ddala omuwa waliwo ekiseera we nagwira omwami wange mu kafuba yes olunaku olwansanyusanya okuba gwe gwali omulundi gwange ogusoose okugwa mu kafuba ke bannange pasita Steven yalina essanyu sirina kye nnyinza kukolera kisinga kwagala bannange kiboga yawuguma byonna mu puroguramu yaffe ey'emikolo n'embaga ku sande eno tukuteekeddeteekedde omukolo tobisubwa Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Mu programu akezimbira tosubwa nga tukuleetera butya bw'oyinza okumanya ekyapa ekituufu. Biki ebyo by'olina okulaba n'amaaso go ku kyapa ekyo? Byonna tobisubwa wano ku Bukedde TV 1 mu programu akezimbira olw'omukaaga luno nange Shakra Nakandi togisubwa. Tosubwa ku Bukedde TV. Bukedde TV 1 ekyencha kya weekend babuuzako baganda afa bali mu diaspora mwe bali kubanga mutulaba njagala kubuuza ku mukwano gwange Haji Medi M1 side zao muganda ngambye ali ku Shell Munyonyo atumbudde ali awo ne Alani Chiwa Jeff Chiwa bonna timu eri awo mwe bali kubanga mutunulira Bukedde TV nange basajja bange bangambye bali awo endejje sebo kutumidde nnyo konyo Uncle Bob Nsubuga subijja ne adiwe yamwongeze owaye tugenze mukumula alien skin bangambye victim waba sajja abayina akasajja ku mutima abayina ennugu ba promoter abamawulire abayimbi banne abayimbi beba muliko saawa eno naye nga talina nnyo kyamaanyi kya ensonga eri bweti alien skin ekifo kyalimu position gyalimu right now si asoso gibaamu twayogeddeko last year waliwo alimpa nga position gyalimu waliwo fresh kid we yabeererako nga boteeka ekivulu fresh kid nga taliiko nga kikusaze kati alien skin yatuuse nga ayina agamasajja yabagamba mwena abayimbi azze kubajjawo yitize mukubidde emyaka 2 azikubidde mwaka gumu kati ennugu gye mmuteekako kyengeza okugamba nti si asoose okubeera mu position eyo n'abayimbi omuteekako embeera embi okumulaga nti bamulwanyisa ne bali bazzenga babalwanyisa naye lwakuba namusangako juzi petrol station yawo ayina wakolera service nali ngezeewo nga nange wenkolera ne tunyumyamu naye ekizibu kye nnalaba kyalina tamanyi bamulwanyisa abantu abasinga obutaagala alien skin be bayimbi banne be basinga obutamwagala naye ate ye takimanyi yalowooza bamulwanyisa bava wala kankuwa ekyokulabirako bwe baba batandika okulwanyisa ffe banga yetumaze mawulire tusobola otutegeera batandika ozimbisa obuntu obutono obusongo obutono ne babuzimbisa ogifuula ensonga ennene kati nga bwe kyali ku alimpa alimpa yavumye maama we alimpa yagala kutta maama we nubuza agenda muttira otegera kyegamba otegera mafializmu kati apika kati nera mafializmu kasola banga baso zimbisa obuntu obutono mu mawulire nga birikanga ebintu naye era bakwatira mu nsobizo kuba alien omulaba Bobby Wine nange ni progome wange ensonga eri bweti ekituufu bansobiyo naye oluusi akasobi kaba katono naye mawulire ne bakazimbisa gwe ng'omanya kati ogenda bakuli bubi ate baba bakikola baba bayimbi banno otega kyegamba kati juzi yakwata aka video Stan yamusumulula kali short nalumba abasumba nenda kali short teyakola bingi ka video kali short ngalinga asagana muno okusaaga nti yaye gye ba reporting aka video
bali balaga yakoze press conference nanyonyola buli kimu nga sitani bwalina amaanyi otenga kigamba bagendesa ekintu kati nze mu bwongo bwange nagamba ali yeno tabayiba mulwanyisa kati bino nga bibaawo manyo ogenda ate abakusuula abakulwanyisa be bayimbi banno ku bayimbi kwennyini nyini nti mu kusooka Alien we yagainiza ekintu nga ze mu Bobi Wine abayimbi babadde basanyufu nga bagamba olabazze mu principle bagamba tagambibwako kituufu naddala abayimbi abali ku saidi ya federation baba basanyufu lwaki nti abayimbi abasinga baagala oli omugaati gwabwe kuba abamu natuddeko nabe ennaku ezo ne baŋŋamba nti omuyimbi omu yaŋŋambye nze eri bansuubiza akasente njagala kuzimbira maama wange ennyumba bagenda kumpa ku ssente naye ntya buli weŋŋenda olya ssente ziri ngenda kuba nvudde ku saidi y'abantu kati senga ono anafuwa ng'ategeeza ani Kyagulanyi senga anafuwa tigundi asobola omukuba biri bye bagambanga nti tayogerwako Alien n'amukuba bye n'abalala ne bamukuba n'anafuwa kati naffe tusoogera ne tulya akasente nga tewali atugambako mirembe oyo muyimbi eyakiŋŋamba yagala lya ssente zeri ku federation naŋŋamba yagala zimbira maama we ennyumba naye atidde amaanyi agali eno weganamulaba nga lya ziri ssente kati we balaba Alien nga alumba Kyagulanyi bamugamba lumba naye singa nti bamwagala naye baagala agwe waliwo ŋŋambye nti okumanya Alien alabika mu setting nti olaba ne diguli ya Kamiri yaganye okukonda esinga ku lutalo lwe diguli ya Kamiri eriko ebibuuzo bingi kyovola abamu baganye ojjogerako ne mulowooza nsonga zaali tinnugu yababebe kulu kuganda kugamba mume congratulations we bakutuma abantu b'okuwulirirako ennugu olw'okusoma kwabwe gwe era olondayo kamiliyoni kuba oyagala owulirirako ennugu olw'okusoma kwabwe kwega ediguli ya Kamiri yekuluma ennyo ku diguli zonna Kamiri asomye ensi emulaba naddala senior 6 ensi okumulaba otegeeza abantu bamulaba ne bategeera nti Kamiri abatapostinga nga ali mu klasi gongo ensi okumulaba otegeeza ki Kamiri lwasembo tula ebibuuzo bya senior 6 ojjukira ebyaliwo batandika omuquestioninga ne bamubuuza ku lunaku lwa kukola gipi gwe twakulaba ku mukolo sitebo wagikola ddi mu budde bwe bumu ojjukira ebyo ebiseera ne bamugamba ate sebo bakutuulira ebibuuzo bya senior 6 kati ebyo n'ebibuuzo abantu babimanya kakati era kyovola essaawa ezo bagamba waliwo question marks yakula bukuzi tayagala kukwata bintu byammwe abirage gwe makulu obadde okimanyi nti asoma lwaki Kamiri oyagala otegeere nti abadde ng'ayogera obadde tomugoberera abadde ng'ayogera nti asoma ne bbaawe abadde abyogera mu njiri nti omukyala wange yaddayo soma era Kamiri naye akugamba nti nze nasoma nensirikera nzize mbalaze diguli y'e Makerere ne mbalaga diguli ya Cavendish n'ennyumba kati Kamiri kye yali alina osooka okukola yalina sooka ku adressinga kiri ekyokugenda ku mukolo ku lunaku lw'okukola gipi mu senior 6 pepa ya gipi yagikola budde ki Ronnie Mark Saimo akadde katwalira ddala nga tugenda ku gundi yayiriri mu bintu nga bibiri tugenda kudduka Clever gye yakomyewo Clever gye okudda kizibu nga yakoze successful show kizibu bato ya Cindy ne Shiba saawe eno ndaba ngeri stagnant teri stagnant Shiba afuba olaba nga agipushinga because ekivulu kya Shiba ya ambassador wa university batudde ne university bakoze ekivulu Yolo Festival kitegeeza kivulu kyabe kyovula Cindy tafaayo nnyo Shiba yafaayo yagenda mu studio yakola ennyimba za bato nze ndaba ng'abantu etaliimu bbugumu era bw'otunuulira eyinza okuba batezi egenda okusinga okusala ebbugumu lijja kujja senga Cindy amala n'ayingiramu kuba kali Cindy alaga yafunye ssente ze yeetulidde ebbali so ng'alina okujja bagatte bombi nga bwala Bobi Wine yakolanga ne Bebe Cool n'afulumya oluyimba n'afulumya ne bakola ebbugumu kati saawa eno ebbugumu Cindy Shiba yekka yalikola Cindy yeetulidde tafaayo so nga ate senga Cindy ayingiramu ne baneko okwesojja essaawa eno senga ebbugumu lijja tugenda kwegatta ku Maswanku akadde kabaka tutwala bwe katyo bangi muganda wange kwe bali ku social media accounts Maswanku lunaku lwaleero ali wali ku Dana Park e Buloba gye tugenda okubeera mu best of MC Maswanku abayimbi bonna bakakasiza okubanga bagenda okumuwerekera ko Sona Ben Bazira Tony gye bali nine musajja wange Ronnie Mark sajja wange akutumidde aliwa bamuyita Uncle Bob Uncle Bob ja kunetumisa tumisisa we nalukusimba bwana Chaide bali mukatale kebulama wano bayita obulama chanyanya kasalaba so isukula mwanyina kale sebo obulamu gamu obulambulu tuli kubukedde TV omuntu wa bulijjo amina bampitani Maswanku bampitani Maswanku bananga manyu obulamu gamu bulu otunda ki wano ntunda watermelon nanansi nyanya butungulu byonna ebirungi biri wano so gwendeko ngakula ku buno bushibuno obutula buno basende mekaka kati buno bwonna bubeera bwanya kentula zimuseera ngeki ate buno bwa tabbu buno obutula bwa 1000 kati tugenda kukuzirya ennene ziye entula ennene kano kaba ka 1000 ezo wansi za 1500 mpaka akolu 10 ndabe
kati zino enjawulo kyeri wa buno obutini obuno obunene enjawulo weeri liri ddagala ate no si ddagala zinonva liri ddagala bino biki ono okura likuseremeka wano ntandikira ku 10 ka okula kamu ka 10 nkwata bwebuti bwa 10 katugendeko wano ku bino soko opozinga muono endongo ali ku Bukedde TV atulaba bakita cha weekend bapita maswanko ndi wano buloba kati wano emichungwa giri mmeka wano emichungwa gya 5 esatu gya 10 tugenda ku nyanya wali enyanya zino za 5 zino za mutwalo ali ku Bukedde TV atulaba muganda wange gwe bazabaza mejo tusaka engalo onakulwa lero onakulwa sho MC maswanko tugenda okuba omuziki bannange tugwesunze kakayimba kikolagala suna bena kubire mwawo akayimba kenjagala suna beni kabankubira ndi mazima wangu soko sabula mundabe yimba ndi mazima wangu ngabuzina ndi mazima sabula kubagwe alumwana mutakubanganze wamoli mazima wangu olwensingo kwa atekemu ekinyanya obaluleke atekemu ekinyanya yeye atawomba nawe enkisusiza atekemu bagita Bukedde TV cha weekend ndi wano mukatale mpola mpola tuwayamu ne barafe abali mukola emirimu egy'enjawulo abantu batusedda ndaba wano ku bummonde obummonde obulungi mwina ozegula kamonde